Ezia n'abakooza abangi gwemanyi nga Senga Kulannama kubanga yabba abantu bangi nnyo ng'abasuubiza okubatwala e Norway, ng'abasuubiza okubatwala e Netherland, abasuubiza okubatwala e Canada, okubatwala Scotland, ng'abasikaminze ssente ababbyeko ssente gwe yasinga okubbako ssente ntono ziri miliyoni 5. Kitegeeza nti abasinga obungi yabajjangako ssente miliyoni 10, 15, 9, 7, 5, 3 ne ssente endala nnyingi nnyo. Kiteeberezebwa okuba ng'omukazi ono yakolekitinga ssente mu bannayuganda mu nkola ey'ekifere eziwerera ddala obuwumbi 3 kubanga yalanga okuva ng'ennaku z'omwezi 15 Julayi omwaka oguwedde n'amala ebbanga ng'alanga ku TikTok naye nga buli lunaku ayingiza wakati wa miliyoni 5 n'okudda waggulu. Era yeewaananga nnyo ku vidiyo ze yakolanga ku TikTok tinze nnyingiza miliyoni 75 n'okudda waggulu. Omukazi ono mufere ajja atya okufuuka omufere nti Kulannama oyo yajjanga omutabuzi w'ebizigo era abajjukira ennyo abaludde ku mutala guno omwaka 2014-15 yali akola ebizigo ebitabule era ng'abiteeka ku malediyo eyo ag'enjawulo nga balanga Kulannama kuliimu, Kulannama simanyi beauty biki. Ebizigo oluvannyuma lw'okugaana n'atandika okuyimba omwaka gwa 2016 n'ayimbayimba ebiyimba bye nga tebinyuma nga kyanoonya kufuna abagoberezi. Alaba okuyimba nga kuganye era n'ategeka n'ekivvulu wali ku Wankulukuku Stadium n'afuna abantu 15 ate nga yali ataddemu ssente empitirivu nnyo. Mujjukira bulungi nnyo Wankulukuku Stadium yali ataddewo ekivvulu mu Kulannama live in concert abantu ne bagaana okujja. Ebyokuyimba bwe yabisuulawo jjukira nkuwadde nti yatandika nga atunda ebizigo bwe yabivaamu n'atandika okuyimba mu mwaka gwa 2016 2017 2018 n'abeera nga tamanyi kiddako kubanga okuyimba kwali kuganye nga bannayuganda bamubodde. Twewuunya nnyo omwaka gwa 2021 ng'atandise okusawula abantu nga bamuyita Senga mbwagaba oluzaalo naye ajjukira nti yo oluzaalo lwali lwamubula era ng'abaana abanoonyeza bamubuze. Mukama n'amuyamba n'afuna Jumba aligasaawa simanyi aligaweebwa n'amukola olubuto era n'azaala abaana ab'okumukumu amuyinamu abaana 4 naye nga wali ebbanga lyonna yali anoonyeza abaana bamubuze. Yensonga lwaki nti abaana babazadde abazazzaako, yensonga lwaki nti okuzaala kwali kwagaana. Naye nga jjukiramu we yali atandika obufere ng'atunda abo ng'atunda n'ebizigo nga bantu abagamba mbuna agaba n'enzaalo naye jjukira nga ye omwana amunoonyeza amubuze. Oyo ye mufere gwe bayita Ezia n'abakooza abangi gwe mumanyi nga Senga Kulannama. Kulannama oyo yabba bannayuganda ssente empitirivu era njagala okubakakasa nti omukazi yababba. Omukazi si mulwadde, omukazi talina ddwaliro yonna nakyekinze nakoze kye bayita due diligence mu Germany yonna nenjivuunika nenjibengula noonya eddwaliro Kulannama waali tebamuyina. Bawa aligaweesa yatugamba nti Kulannama yagenda mu ddwaliro mbwera ali Germany yeetaaga obukadde 708 okumulongoosa amawoowoolo mbugayiikamu amazzi. Nengamba omukazi atakola mu mudumu atawuga tavuba byennyanja amawoowoolo gayiikamu gatya amazzi. Obwo bwali bufere. Abaffe woba ogenda ebweru okujjanjaba abantu bonna abaali balwazizzaako abantu baabwe ne babasindika ebweru ogenderako omuntu agenda okujjanjaba ate ogenda n'ebbaluwa za lifaalo. Abasawo beeri kye batandikirako kubanga tebasobola kutandika fresh nga tebamanyi kiki ekibadde kikujja kiki ekibadde ekikuluma. Jumba aligaweesa namubuuza ebbaluwa za Kulannama ze ziriwa zoogera ki ku bulwadde bwe n'agamba nti ebyo bya Senga yaleka abikwese mu ssanduuko sikkiriza na kubijjayo wadde okubyogerako. Nengamba omukazi akusula mu kifuba nze mba ndowooza nti gwe atege oli waba mulwadde ye gwe mulamu ategeera. Bannange bano bafere. Kulannama mufere n'abafere asinga. Kulannama talina bizinensi yonna mu nsi. Ebyo yabagambanga simanyi ni national service simanyi ni adwa eyo adwa eri ebusunju gye bagamba gye batunda ngenda kujjamba we details about that adware. Bano bafere babbi bazibu era n'ejjumba essaawa yonna awetamu. Bannayuganda buli gwe babba ssente nga Kulannama yazibba yabalimbalimbamu abatwala Norway, abatwala Scotland, abatwala ebweru okubafunira emirimu. Ke kaseera tukuŋŋaane tubanje ezaffe. Tesobola kukkiriza muwumba tuutu ono omubbi omukadde kitwale ssente z'abannayuganda ekikazi kino kitunula ng'abantu bedda.
tugenda kukiremerako paka nga kituwadde sente zaffe. Bannange batuteekunge ne tuvaayo. Abantu bakyatubba. Wano anti kaduka yabba kumbi milioni nga 2 ku bannayuganda. Wano Fifi da Queen yababba sente mpitirivu. Wano Capital Chicken yababba sente mpitirivu. Wano Doni Kulisi yababba sente mpitirivu. Tusituke tulwane bannanga abantu bagenda kutubba nga tulowooza bintu bya bulijjo. Kulanna mamubbi. Okumanya ng'ekikazi kino kibbi era obubbi bukyabupulaninga. Abantu abagendanga ewaakyo okumuwa ssente kyabawandiikanga mu kitabo. Tekyabawanga lisiiti zakulanna matuwaza and travel. Obwo bufere saabafere. Bane bantu mwe baagala okutambula. Wogendanga awantu nti bagambye simanye eno kampani etwala abantu ebweru. Erinnya lyo n'aliwandiika mu blackboard nga talina kuwandiika mu receipt book n'akuwa ne receipt omanya bakubbye bakumaze. Bannange njagala okubeera champion nga nze nkulembeddemu okulwanyisa abafere mu ggwanga abalowooza nti bafunye bannayuganda mirimu naye nga bali mu kubabba. Kulanna mamubbi nze mbagambye kulanna matandika mu 2015 ng'atunda bizigo. Ebizigo we byagaana 2010 buli kyakola akikolamu omwaka gumugumu. Buli kyakola akikolamu omwaka gumugumu. 2015 yali atunda bizigo. 2016 yali muyimbi. 2017 yali agaba luzaalo. 2018 19 nga tandise okusawula. N'okutuusa kati 2026 mbw abadde atwala abantu bweru. Talinayo omuntu we n'omu wadde ali e Dubai. Kati yabalimba atya mbw abatwala Norway, abatwala Scotland, abatwala Netherland. Omukazi oyo mubbi talina muntu n'omu gwe yasabira visa. Bannange njagala ekikazi ekyo kife kibwatuke nga bomu. Ekikazi ekyo njagala kife nga kiddukana. Ekikazi ekyo njagala kife nga kibonaabona. Njagala kife mu nfeekanga. Kubanga kyabba bannayuganda nze omuntu abba bannayuganda muwalana. Njagala kife nga kiwunyeko. Ekikazi ekyo njagala kife sagala bannayuganda bakiziikeko. Njagala kife kibule ng'abachwezi. Ekikazi ekyo njagala n'omulambo gwakyo. Omulambo gwakyo bagwoche nga bookya abayindi. Tewali muntu ayina kukiziikako. Ekikazi ekyo ekifere n'abafere. Bannange sente ebonyabonya okugikola. N'okola sente yo embwa musaswangule gukulannama ne kujja ne gubba sente zo. Owulira otya muli. Waliwo abantu nga sente bazijja mu looni. Waliwo abantu nga sente bakola bipakasi. Waliwo abantu nga sente bazeewola bwewozi mu mikwano gyabwe ng'Oluganda lufudde. Kyo kiri eyo mu kampu Netherland kyebase kinywa buugi butaliimu sukaali. Kyabba sente wano kumpi obuwumbi 2. Tekirina sente kinaku kizibu. Kyalimbalimba bannayuganda mu kiina amaka mu Akurite. Kifwere kipangisa era ng'omufere w'abeera. Essaawa yonna Jumba adduka abaana bo babatwala. Jumba naye ateekateeka ali mu kugoba ku mpapula adduke. Kubanga ne Uganda tebakyayinayo kantu. Babalima mu bayina national service teriyo. Amasabo ge bayina temuli mandwa. Temuli mayembe. Just format. Bazimba busisira. Teri mayembe. Teri. Babbi bazibu. Kati baddira omusawo baddira waliwo akakazi kali eyo bakayita Nansamba. Kali eyo kabulengwa. Kati kulanna mwe yali ateeseteese okubba. Namanye kakati obusawo mbulekera nnyo obw'ekifere. Ne bachenjisa mbu kati obusawo obufere mbu yabukwasa Nansamba mbu yakuli abasawo Abaganda. Kati kyo ne kidduka. Kyagenda kipapala kiwuuba embaliga kisuuba enkobogo nga kibbye sente z'Abannayuganda. Ekikazi ekyo njagala kibere nga kitambula nga kiri eyo Germany gye kiri oba kiri Germany oba kiri Norway. Tulwenye ebiwawaatiro bisamuke bigwerya kitwa kigwerya akagulu gagweri kife n'abaana baakyo sagala bakiziikeko. Ekikazi ekyo kibbi nnyo mpala n'omuntu abba sente ya Munnayuganda. Bannange mmwe temumanyi sente weebonyabonya kukola. Bannange sente ebonyabonya kukola. Amaka gafudde lwa kikazi ekyo omuntu nga wakeera ku makya n'osaba bbaawo sente n'akuwa milioni 5 akuwa milioni 7 ogenda okole. Ekikazi ne kibba sente zo. Amaka gafudde. Omusajja alowooza sente wazibba, sente wazirya. Ninga bambi wateekamu input ng'ekikazi tekyakutwala. Teri mwana n'omu ekikazi kino kinnaabafere gwe kyasabira visa. Tewali. Kubanga tekirina connection yadde, tekyasoma kya P2B. Kati wa P2B akusabira atya visa. Akutwala ate Norway nga naye tagendangayo. Bannange ekikazi kyababba.
Bannayuganda ekikazi kyababba. Bannayuganda mwekaabire nze mbayambako nga whistleblower. Kubanze nabagamba nzizenga mbawooninga oyo omukazi n'eyo kampani ye gy'akoze out of pressure. Kulana Tours and Travel tegenda kutwala wadde akamyu ebweru. Era talina muntu n'omu gwe yasabira visa, talina muntu n'omu gwe yatwala. Kyatebuga abantu akalipo nga woowaayo ssente kikuwandiika mu kitabo. Tekikuwa lisiti ya Kulana Tours and Travel. Ne kiteeka waawo simanyi bwe security aleseme baki essaawa zino amasimu baagajjako kyababba. Wokubira Jumba kugamba nze kampani sigimanyi yali yasenga Kulana tulinde Kulana akomewo n'omubuuza Kulana ali dadi mbwatagenda bagenda mulongosa mu myezi katulinde emyezi 3 oba tofudde tugenda kutegeeza oli muferi. Hati batugamba ofa myezi 3 kati katulinde ebulayo ebiri 60 days ebulayo 60 days Kulana mafe. Hati batugamba afa myezi 3 kati ogumu kugudde. Make sure Kulana ofa mu myezi 2 egisigaddeyo. Wotafa bufere ku bufere. Oli mufere. Tetugenda kusirika nga sente ya Munnayuganda ebbibwa. Ekikazi kibbi nnyo kino kyafera Bannayuganda omutitimbe n'omutimbe gwa sente. Naye ekikazi gwa sente togenda zigganyulwamu. Njagala obeere ng'oli empuute gumba likutuge likwate wano mu kisakiro. Ofe nga tewalina kuwa mazzi. Oguwali olambaale. Anti wabba sente za Bannayuganda. Njagala omuntu yenna abbye sente z'Omunnayuganda saagala ziwulirire mu ssanyu zimutuge obeere nga weebasa owulye ebiguugulu nga bikukaabira mu matu zaayo sente. Kikazi gwe ogenda kufa bubi. Ogenda kufa bubi wenna nga wenyeredde. Ogenda kufa bubi kikazi gwe wenna ng'owunya ng'otunka kuba wabba sente za Bannayuganda. Kikazi gwe oli kibi nnyo simanyi na buwangazi bw'osigazza ku nsi naye njagala olunaku lw'olifa Uganda tukole pate. Tugenda kukola pate twere enguudo nga Kulana kifudde. Kikazi gwe oli kibbi nnyo. Nobba Bannayuganda sente zaabwe gomanyi sente weemenya okola mu Uganda wano. Omanyi sente weemenya okola omulungu omugamba bulungi ng'okimanyi bulungi nti ekintu kye wakola kya bufere nakuteerako sente milioni 2 milioni 5 milioni 10 abantu mu bulumi obw'ekitalo nga banoonya akasente yonna gye bakanoonya naye ng'ogenda kubafera kubabba sente kati mbukyerwaza musimanyi enkwawa ndwadde nkwawa ffe twazirwaza musimanyi liiva biki kibbi nnyo ekikazi ekyo njagala kife nga kibonaabona kife nga kiwunyeko kikazi gwe mu bukulu ebikazi ebikulu obutaswala kikazi gwe ne kibbaato kijumba mugenda kubonaabona obe ng'osala oluguudo emmotoka ekube kubanga amaziga n'essente z'Abannayuganda zikukaabira mu mugongo kikazi gwe nkomawo ne paati eyokusatu lwaki wabba sente z'Abannayuganda kati Bannayuganda sebo kyabasuubiza okuva mu mwaka oguwadde mwe mujja kutambula mu gwa mwenda ogw'omwenda gwatuka ne kijjako essimu abalala nga kyabasuubiza mujja kutambula mu 2026 mu gwokusatu mu gwokubiri mu gwokuna ebbanga we lyatuuse wa we lyasemberedde okutuuka mbu ne kyewamba simanyi kigamba ndi mulwadde nnyo gavumenti ennyambe wano kyapaledinga ebyapa mbu kirina ebyapa kyazimba amalaalo mu simanyi ga miliyoni 3 mmeka kibbi amalaalo kyagazimba ku ssente zakanywa musaayi z'Abannayuganda tekirina ssente njagala amalaalo ago gabomoke mama wempewe muyitemu emufuuwe muzimu gumufuuwe kubanga sente wazizimba mu maziga g'Abannayuganda amalaalo wagazimba mu maziga g'Abannayuganda kikazi gwe Kulana oba olifa lumba eki kasiya ensonga mbusenga Kulana masimu lwadde wabula yabba abantu naye mulula n'agenda tetumanyi ekituufu oba kyekiriwa naye nga twamulabanga wano eno n'atusuubiza nti abulayo myezi singa Bannayuganda banaba tebamusondedde ku ssente addusibwe afune obujjanjabi kakati ono atugamba nti mu butuufu teyali mulwadde simanyi ekituufu kyekiriwa naye nga ffe tubaawo kubanga tugaba tusaako gonna nga wegali awo tuvuddewo twafunye amawulire nti Tina eyattisa Martin poliisi yamunoonyeza n'emusanga e Nakasongola gy'abadde yeekokomye era nemujja ku statement wabula kigambibwa nti bino byonna bye yayogera mu mawulire wano eno mbu ate statement zakyuseemu wali ng'ali ne poliisi yakkiriza nti taata we yakwata Martin n'amusiba kumala omusiba n'amukuba paka kumutta. Tina bamuggyeko statement naye statement ye ng'eyawukana n'ebyo bye yakola ne Seymour. Okusookera ddala Tina yakkiriza nti taata we yasiba Martin emiguwa yamusiba emikono n'amusiba n'amagulu n'amukuba
nti era taata yajja n'emiggo yagitema ku faamu yajja nagyo mu nkwawa n'akwata Martin n'amusiba n'amukuba paka kumutta. Statement eno sisobola gipostinga kuba tebanaba kumpa lukusa naye nga byonna mbirina. Kaakati mujjukira omusajja eyali mu interview ya Salt eyagamba nti natuuse ne mugamba ggulawo naggulawo ne mugamba Herbert tokuba mwana nti n'agamba yeekoza nti n'amusamba engatto nti yagenze n'amenya omuggo gwa antena n'amukubisa amayinja. Omusajja oyo mumujjukira. Oyo omusajja ye yakulembeddemu poliisi ogitwala Nakasongola Tina gye yabadde yeekwese era gundi statement bagimukozeeko bulungi nnyo. Oyo omusajja muganda wa taata Tina ye muto era ngenda kuba mbabuulira amannya ge akola mulimu ki abeerawa bamukitegeera naye nga kyonna kye kiri statement ya Tina eyawukanamu ku ebyo bye yakola ne Seimo. Ekyo kye nali nabagamba nti Seimo omwana yamuwa interview 2 ye n'atuwa interview emu. Ate ekyokubiri ngenda kuba mbabuulira lwaki Seimo yamala n'akuba mama Martin. Byonna mbirina guno omusango ngulimu era byonna mugenda bimanya. Omanyi abo ba YouTuber mama Tina bwe yabamma bonna akantu ne bamwefuulira ne baagala okumukuba naye ffe abatalina manya tugenda gezaako okupushinga ekintu kino paka nga tukigusizza. Mukitegeera ngenda baleetera abagamba wano nti omwana oyo munveeko yeekaabya nti bayinza okuba ekintu nga baakiruse era kigambibwa mbu bamu ba YouTuber abali batandise okukola ku mama Martin interview. Mama Martin bamusaba ssente n'azibamma awo nno ne batandika okuba nga ate bamusabula. Kitegeera so awo we tuli naye nga byonna bigenda mu maaso era byonna nga tutunuulidde ebitambula. Ate olutalo wa Jayden ne Ssenga Acid Uganda okaaba woseka nabagamba nti ekintu kiri mu ssente. Omusajja yayimba nti man made money ne money made man mad. Ekintu ekikwata ku ssente zirina engeri gye zitumalamu nnyo bubi nnyo. Jayden alumiriza Ssenga Acid nti yakolekitinga ssente ez'okumuyambako okufuna obusomyo mbu Ssenga ne yeddiza ssente n'azirya. Towooza story ezo mwazirabye naye ndabye Ssenga Acid nga mukambwe era Junior n'avaayo naye nga mukambwe. Kati nabagamba oyo omwana Jayden si mulwadde nako nalabye kavevengera Ssenga Acid. Gwe Jayden oyinza ovuma Ssenga Acid gwe nga wano wali onoonya ssente. Ssenga Acid yakumala yivuye ne bakunoonyeza ssente gwe Jayden. Jayden oli munaku weefuula omulwadde toyina magezi ate toyina mpisa. Nakunakalabye omuntu kalinawo gwe mmese. Jayden Ssenga Acid simwagala. Naye wano ebaali bakusondera ssente Ssenga Acid y'omu ku baakumala yivuye. Mujjukire abantu abababeereddewo nga muli mu buzibu mbwammwe. Byanamwe mujjukire omuntu akubeereddewo nga weetaaga obuyambi. Jayden singa sigwa yasamira Ssenga Acid. Oyo omukazi eyakumala yivu n'akuvumira naye ku bantu abali bakuvuma. Kati gwaleega ebyo ebinnyo nga Jayden oli mulwadde owaawa. Oli mulwadde waawa. Nabagamba oyo omwana si mulwadde from day one. Nenkibaga ati omwana anoonya ssente. Didn't I tell you? Ne muddano ne munvuma ne mukwata ssente ne muzikuŋŋaanya nga bali mu ddwaliro babbanzibe. Buli YouTuber atalina byakukola balekawo n'amaka gaabwe bayingire eddwaliro anti waliyo omulyo. Wamma omuntu omulwadde alabika. Mwatugamba Jayden agenda kufa mu wiiki 2 nga tafanga. Masode sete Jayden ali bubi wakufa mu wiiki 2 obusomyo tebukyakola weekali kabeera mabala kasitudde abakazi banene mbukagenda kufa. Wano Jayden asitula abakazi abanene abamusinga n'obukulu abebakakatya agenda okufa oyo. Ayuwa
nze you can't fool me bana mmwe ba YouTuber mba manye emizannyo gyammwe nabibagamba wano ne munnangira era Junior oyina omutima omubi nze mba nabirabye bino bya kifere ne mga Junior nga bwe nina omutima omubi omuntu omulwadde alabika omuntu yeetambuza alyanwa mulwadde waawo abalwadde bali ku bitanda emulago gwe bayita omulwadde nti muyi ye muntu ali ku macupa wamanga ogalabako naye onasitula n'abakazi bamuyita ne ku mikolo n'anwa bbereya n'agikuba wali Jayden act like a sick person wano wagula emmotoka mu ssente z'eddwaliro okyayagala ki ye Nairobi gy'ogamba okulaga nga tugendanga agende badokita be Uganda bakubira akaana ako ne bakagala jangu tukujjanjabe tupime level kweri kaagala ssente ko Jayden is after money not treatment nga tugenda nga Nairobi agenda ncha agenda luli Jayden wagenda ku week ejja wako kavubo kagwe amanya gatula ku social media ngo gayina bakole mu sente go mulwadde wena lobudo otula ku YouTube bona bi YouTube ne byesomba mu ddwaliro ne bibakoze byabba mbubagabanira mu kiwato twakasonda wo mmeka kuza Jayden accountability eri watu wakasonda ko mmeka mwana mmwe mujja kuleetera n'abantu abayamba abantu beta mwensi ebyo ebintu bye mukola mugenda kuleetera n'ababadde bakyayinamu okuyamba abantu babiviiremu ddala omuntu atuuke nga yeetaaga obuyambi obwa ddala wano nga teri asobola mumuyamba lwankola yammwe ey'emirimu eri very stupid no tusamba mupiira gwa Jayden mwavaamu sente mmeka malala gegabasumbuwa malala butawuliriza butagambwa kati mulabe mulungi owa Legit TV webale kubanga olina ffe bale kutambula naffe era nkugamba nti obanga tuna subscribinga kekade subscribinga ringing that notification bell sharing or liking ebisigadde tujja kubanga tukomawo nabyo tovaawo